mu ggwanga erya South Africa, Julius Malema ono nga opposition figure w'amaanyi nnyo. Wano nno bannange kooti emusindise mu nkomyo emyaka 5. Kakati bwe tutyo munnange tuli South Africa nga bw'okitegedde era nga opposition politician Julius Malema bw'atyo bamaze okubeera nga bamusindika mu nkomyo emyaka 5 olw'ensonga nti kooti emusingisiza omusango ogw'okubeera n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka era n'akuba ebyasi mu lujjudde lw'abantu. Munnange Malema nga ayita mu looya we twakitegeddeko mu kututegeeza nti looya agenda kuba ateekayo appeal nga awakanya okusalawo kwa kooti okusobola okubeera nti nno aziyiza omukulembeze Malema okubeera nti ate aggyibwako eddembe lye nga economic freedom fighter ateekebwe mu kkomera ebbanga eryo lyonna era nga okubeera mu kkomera emyaka 5 kitegeeza nti kijja kuba bwe kityo kimuleetera okubeera disqualified kuba MP. Oba MP kiba kitegeeza nti bajja kuba bamumuggyako. Ng'ayimiridde mu kkooti mu ssuuti ye eya bbulaaka nga ataddeko ettaayi emmyufu, Malema yalaze nti tebimulidde, teyalazeemu yadde n'okwesikamu yadde akatono be kati ng'omulamuzi amutyemulira omusango myaka 5 mu kkomera naye ng'amutunuulidde butunuulizi bw'atyo nga gwamanyi. Munnange jjukira nti bwe tuba twogera ku Julius Malema ono mukwano nnyo era muwagizi nnyo wankyukakyuka wano e Uganda, era ennyambala gy'olaba abaana gye bambala ba foot soldiers eyo eya ovulo yava South Africa era baagikoppa ku Malema bano ba activists beeyo. Kale munnange omwaka oguwedde bino mu kubikuviira ku ntono nti ono bamusingisa emisango 5 omuli ogw'okubeera kugamba bamuvunaana emisango 5 si kumusingisa naye bamuvunaana emisango 5 omuli okubeera n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka, ogw'okubeera n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka ate n'akuba ebyasi mu public space, n'omusango omulala gwa kubeera nti nno yalagajjala ng'ayinza okulumya abantu abalala. Kakati munnange nti emisango egikwatagana ku incidenti eyo mu 2018 era nga akatambi mu kooti kaazannyibwa Malema nga alina semi-automatic rifle n'akuba amasasi agawererako ddala mu bbanga bwe bali ku anniversary ey'omundi ogw'okutaano ey'ekibiina kye nga bali mu kujaganya. Era kino munnange kyali eno mu Cape Province mu buvanjuba obw'eggwanga erya South Africa mu Cape Province. Kakati munnange mu kwewozaako Malema bw'atyo yategeeza kkooti n'agamba nti emmundu ekisooka teyali yiye era nga amasasi ge yakuba mu bbanga yagakuba just olw'omukolo ogwaliwo era nga munnange ebyo byebyali bukwewozaako kwe. Munnange yadde nga yeewozaako naye nga buteerere olwo bamaze okubeera nga bamusingisa omusango nga bagamba nti ali guilty mu October ow'omwaka oguwedde. Malema bw'atyo yategeeza ba supporters be wabweru wa kkooti mu East London nti
okugenda mu kkomera oba okufa ako kabonero ka kitiibwa. Yategeeza n'agamba nti tetusobola kutya kubeera batiitiizi nga tutya ekkomera oba okufa nga tufa olw'enkyukakyuka olwa revolution. N'agamba nti kyonna kye baagala okubeera nga bakola balina okukimanya nti ffe tetugenda kudda mabega. Byali bigambo bya Malema era nga bamukootinga bulungi nnyo nti we cannot be scared of prison or to die for the revolution. Whatever they want to do, they must know we will never retreat. Malema ng'ayogera. Kakati ebyo mu kubyogera kugambye baali mu East London, n'ategeeza bannakibiina kye. Kakati ono kigambibwa okuba nti yalayira nga bw'agenda okuwakanya okusalawo kwa kkooti judgment, era nga n'akakasa nga bw'agenda okugenda okutuuka mu kkooti esingirayo ddala obukulu mu South Africa, Constitutional Court. Naye munnange bino ebimaze okubeera nga bigwa mu matu g'abantu bwe batyo nga bagamba nti abazungu tebaagala kubeera challenged, nga challenge bagifunamu Bafirika oba okusoomozebwa okuva mu Bafirika. Era bwe balabayo abalina obwongo, abaddugavu nga balina obwongo, bagezaako okulaba nga babajjawo mu ngeri y'okuboonoona nga bulaba Mandela bwe baamukola. Kati South Africa nga eggwanga tukimanyi bulungi nnyo gyenvudde waalyo, era nga okusinziira ku history ba revolutionaries babadde nga bajja bayisibwa bubi newankubadde nga munnange okuwangula kubaawo, Nelson Mandela yamala n'awangula naye nga baamusiba emyaka egiwerera ddala. Mandela myaka 27 kitegeeza nti bw'aba yazaala omwana afulumayo nga n'omwana ng'afunye omuzzukulu. Singa oba ozadde omwana ku myaka 20 n'omala emyaka 27 mu kkomera, kitegeeza nti omwana oyo ayinza okuzaala amangu. Katugeze singa abazadde alina emyaka 17, kitegeeza nti ogenda okuvayo ng'omwana alina emyaka emeka olowooza? Myaka 10. Ng'olina omuzzukulu wa myaka 10 nga ne mutabani we oyinza okuba tewamulabako nga wali baali bakakutwala mu kkomera ne bamuzaala. Naye ne Malema munnange kirabika ndowooza kyebamupangira, kubanga ba revolutionaries wano mu Africa naddala ensangi zino bibadde tebinaba kubeera nga bibatambulira bulungi. Tebibatambulira bulungi yadde n'akamu, naye nga bwe yagambye Malema nti okulemerako ye waakulemerako okufa oba ekkomera tebigenda kumuleetera kudda mabega. Revolution erina kugenda mu maaso. Kale munnange ebyo biri wali mu ggwanga erya South Africa, era nga tusaba kubanga wano e Uganda jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abakukwatibwa ne bamukwata suubira okuba nga baali badde bamuteeka ku misango emizibu ennyo. Baaligambye emisango gye bamuvunaana ajja kulya musibu kwe agenda kuttibwa oba kugenda kusibwa mayisa, kubanga bakomyewo n'ekibonerezo eky'okuttibwa, kubanga muhoozi akyogerako ennyo ekyokutuga. Dr. Kizza Besigye oba oliawo balina embeera gye baagala okuteekawo, ndowooza batiteekewo nti kakati akalabba bakoze eki, bakakomezaawo. Kuba ne juuzi yayogera ku kutta, kuba amasasi eyatta abaana juuzi. Kitegeeza nti kimuli mu ndowooza, kuba nti ennaku zino yasalawo, era nsuubira okuba ndowooza ajja mu Paalamenti, kubanga ayinza okubaako baayagala okutta naye etteeka nga terimukkiriza, ng'alina kubakuba bukubi ku firing oba kubakuba bukubi, nga katugeze poliisi egeze n'ebakwata ne baba nga babateebereza ne babakuba amasasi, kubasuula mu ambush ne bagamba nti babasanze mu byabuyeekera ne babakubira eyo amasasi mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Tumusabire Malema waffe asobole okubeera ng'avaayo. Bano basajja South Africa abakankanya be bali mu opposition, abakankanya gavumenti byonna byekola erina okuba nga eri ku bonkenke nti bano bagiraba bagenda kubeera nga bagirabisa.